Enos Kitto Kagodo ayaniriziddwa ababuulizi ab'enjawulo n'asimba omuti ogw'ekijjukizo ng'akabonero ak'okukuuma obutonde bw'ensi ku ssomero lya Nalya SSS. Bw'ati akulembeddemu okusaba era mu kubuulira kwe asabye abazadde okuwa abaana baabwe obudde obumala beeteeketeeke bulungi bayite ebigezo basobole okulwanirira obulamu obw'omu maaso obulungi. You need these children. They are for their children. Treasure the time your parents ever gives you. Ono bw'ati awaddeyo abayizi abagenda okutuula ebigezo eri omutonzi wabula n'abakuutira okwesiga Mukama n'okwewala okukoppa. As you are going to sit for your exams, there are people who are going to sit the same papers, but when they are outside your examination rooms. Don't parents. Dr. Livingstone Ddungu akulira amasomero ga Nalya mwennyamivu olw'abakulu b'amasomero abagufudde omugano okukoppera abayizi ebibuuzo nga bano be baviirako omutindo gw'ebyenjigiriza okusereba ssaako okufulumya abayizi ab'ekibogwe. Bakyogera lunye essomero lino alikwatibwa ssente esazibwamu essomero lino alikwatibwa n'ababeetabye mu kuba ebigezo babasomesa be babaddemu baluwa bajja zisazaamu essomero kwegamba ssente azijja kugibwamu abaana bajja kuzibwamu ebibonerezo weebiro naye empozi abayina okubiteekesa mu nkola be batabiteekesa mu nkola. Mu ngeri y'emu omulabirizi w'ennamirembe anaatera okuwummula Right Reverend Enos Kitto asabye abayizi okufaayo ennyo ku bibasomesebwa basobole okuyita ebigezo n'okweyongerayo ku mitendera egya waggulu. Bishop Luwalira abadde asabira abayizi abagenda okutuula ebigezo ku ssomo lya World Ahead e Matugga. Baana bange musome mweteeketeeke ensi eno ebeetaaga eyijja kubeetaaga nga munaagasa ensi eno. Ebintu bingi bitusobyeko, ebintu bingi bitabuse, twagala abanajja nga you'll make a difference. Akulira essomero lino Nyanzi Samuel Senkaayi akuutidde abayizi okwetoloola eggwanga okufaayo ennyo ku bibasomeseddwa abasomesa kubanga obudde bubaweddeko. Tubasaba babeere bayizi ba mpisa, babeere beegendereza nga bagenda okweŋŋanga ebibuuzo byabwe ebifundikira omwaka. Twebaza n'abazadde abeerekereza buli kimu. Bagumya nti bwe mwekwata Katonda ne musaba wamu n'abaweereza ba Katonda ebibuuzo bijja kubyangu era musoma ne mu lugendo lwammwe ne lubanga lubaddemu okusoma mujja kuyita ebibuuzo. Mwebale kusaddaaka obudde bwammwe amaanyi gammwe na buli kimu kye mutukoledde tuwasiima. Kale abayizi abagenda otuula ebigezo byabwe